The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mutereevu nkwaniriza okubanga ate weegasse ku The Alternative Digital TV lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri 25 tuli mu mwezi gwa 8 omwaka 2025 mwezi August tuli mu kugutambuliza ddala twebaza Katonda okubanga ate akyatukuumye nze naawe okubanga ate tuli balamu. It's a fresh week. Nkwebaza gwe ate atwegasseeko nate eno ebeera Digital TV wakati mu The Mighty Drive. Mutusookera wano n'akanyumero aka The Mighty Global News Updates. Mutukutambuliza ensi n'omanya ebifeeyo. Tusinga kusasira ku ggwanga lyattu Uganda, then nenkubirako tooki katono ku ebyo bikoze amawulire ku mutendera ogw'ensi yonna. Nze Keneth Rwemirembe Rubatsimbira maze okubanga ate ntuuka olwa The Mighty Global News Updates. Kyenkusaba nyiga ka like button tusimbulire wamu ate bw'obanga emboozi ezizimba naddala nnyo ezizimba eggwanga lyattu Uganda ozaagala nnyo wandibadde ng'onyiga ka subscribe button ne weenyigira ddala butereevu ku mulimu guno ogw'okubuulira amawulire amatuufu oba n'okusomesa eggwanga lyattu Uganda. Nkwaniriza nnyo tugenda kubanga ate tutunula ku bingi ebyakoze amawulire muno twalabye enduulu n'akavuyo oba tension eri waggulu mu kibiina ki NRM wakati wa Right Honorable Anita ne eyali speaker Honorable Rebecca alitwala Kadaga nga bonna beegwanyiza kifo kyekimu mu SEC. Awo nno omuliro gukyali gw'amaanyi ebweru w'eggwanga twalabye nga eggwanga Israel ate liddamu okulumba abahuthi mu ggwanga erya Yemen oluvannyuma lw'okubanga ate abahuthi bano bavaayo ne bakuba mu ggwanga Israel. Amawulire nnyina mangi kyenkusaba atuula kkalira The Mighty Drive, the debate behind the wheels yo ekusange mu ntebeyo tusimbulire wamu nzaagivugamu eya The Mighty Global News Updates kyenkusaba tuula omusipi gunyweze tutambulire wamu. Njagala nsooke n'emboozi eya bannaffe aba NRM
nga embiranyi kati wakati wa Right Honorable Alitwala Rebecca Alitwala Kadaga ne Anita Among embiranyi eri waggulu oluvannyuma lw'abana ababiri okubanga beegwanyiza ekifo ky'obwa second deputy chairperson ow'ekibiina female ow'ekibiina NRM. Bano nno bombi bali baweebwa omwaganyi okubanga ate batuulamu ng'abantu ababiri balabe ng'oba omu aviira munne, wabula kino tekinaba kubanga ate kisoboka oluvannyuma lw'abano NRM team okumiitinga ku State House Entebbe ne President Museveni. President yawabula bano omu ku bano omu ku Honorable Anita Among ne Honorable Alitwala Kadaga omu asobole ate okubanga aviira munne. Then anaaba avuddemu President Museveni yagambye nti oyo anaaba aviiridde munne wakubeera nga nominatingibwa ku SEC kwaba abanominatingibwa President oba chairman w'ekibiina kino. Tekyasoose kubanga ate kibeerawo. Honorable Kadaga agamba nti alina obukugu obumala okubanga ate asigala mu ntebe eno. Ate ne Honorable Anita Among naye agamba yadde nga experience munne Honorable Kadaga gy'agamba okuba nti talina nti naye mu bbanga ettono ly'abadde mu kibiina bingi byakoledde ekibiina ng'ate aleeta vibe mpya mu kibiina n'enkulaakulana n'okubunyisa ekibiina ki NRM oba enjiri y'ekibiina kino ajja kubanga abituukiririza ddala. Omuliro gukyali gw'amaanyi wakati w'abana ababiri olw'okuba nti bombi balina amaanyi ate President Museveni baadde basuubira nti oba oliawo ye anaakozesa obuyinza bwe abenga ate influencinga kwani asigala mu lwokaano luno. Tukyalinze tulabe ekinaaveeyo naye nga ye Honorable Alitwala Kadaga ate amaze okubanga akakasa nga bw'atalina gy'agenda. Ne munne Honorable Anita Among olunaku olwaleero tubasuubira ekkololo okugenda mu ttabamiruka w'ekibiina kino. Olutalo lukyali lw'amaanyi ku bano ababiri, tulinze tulabe ani avaayo. Naye Honorable yali Speaker wa Parliament ya Uganda, Honorable Alitwala, Rebecca Alitwala Kadaga, ye alina okwemulugunya mu kwogera kwe oluvannyuma lwa President okusaba ababiri bano buli omu ayogereko eri ekibiina. Honorable Kadaga yavuddeyo n'ayogera ng'alaga obutali bumativu, ng'alaga nga bwe yaggyibwa ku bwa Speaker mu ngeri emuhumiliatinga. Ye ng'omuntu yagambye nti yahumiliatingibwa mu ggwanga lyonna oluvannyuma lw'okuggyibwa mu kifo ky'obwa Speaker bwa Palamenti. N'agamba nti newankubadde yayisibwa bw'atyo ate yasirika, teyakitwala mu mutima mubi oba teyareactinga mu ngeri eweebuula kibiina. Kale nno nti ate yaliko ng'ali ku katebe okumala emyaka 7 nga talina kifo kinene mu kibiina, nti era teyavaamu. N'ayongera okuwaayo okweyogerako ng'agamba nti kuno nno kulondoolwa nti Honorable Anita Among oba waliwo abo abalondoola abamugoberera nti tebamuvaako, bamugoba ku kyobwa Speaker neeno ate bamusanzeeyo, ng'agamba nti okulumba Right Honorable Kadaga tebalumba ye nga muntu, wabula baba balumbye bantu bangi ng'alinga ategeeza ku bantu b'e Busoga. Kino nno President Museveni ate ye tekyamusanyusiza, n'abaako bw'ayanukula. Naye nga tanaba kwanukula bawadde Honorable Anita Among naye omwaganyi okubanga ate ayogerako eri bannakibiina bano. Mu kwogera kwe yagambye nti ye mwetegefu okubanga ate atambuza emirimu gy'ekibiina mu maaso. N'agamba nti abo abeefuula abalina experience ey'amaanyi ate bwe basingibwa SEC bwe yasalawo nti let Honorable Olanya abenga ate afuuka Speaker, nti Honorable Kadaga ono teyakkiriziganya nabyo, n'abanga ate bwe yasingibwa n'abanga akomawo ng'ali independent. Kyalaga nti teyali mpisa ya kibiina, kyali si kirungi. Now President Museveni we yabaanukulidde bombi n'ayogera nti bombi bali valuable eri ekibiina, naye nti Honorable Kadaga ono alina okwawula ekibiina ku nsonga z'e Busoga. N'agamba nti President Museveni ye yakola ekyamaanyi okubanga ate akomyawo n'obwakyabazinga. Kale nno nga teri muntu mulala yenna akoledde ebyamaanyi Obusoga okusinga ye President Museveni, ng'agamba nti Honorable Kadaga ono ensonga y'okuwesibako oba okwogera ku bantu b'e Busoga ng'agireetanga weapon nti kikome si kituufu, aleme ku involvingamu abantu b'e Busoga. President Museveni agamba
nti kuno Honorable Kadaga aleme kukulabanga kumulondoola nti ekibiina buli omu akkirizibwa okubanga ate yeesimbawo aleme kutwala kino nga kiri personal kitagetinze ye ng'omuntu. Kale no tulinze tulabe olunaku olwaleero ate ekkolero ekinaavaamu oba ku bano bombi bwe bunaagenda okutuukira ssaawa ez'okulonda otabamiruka w'ekibiina ono okutuula nga banaaba ate oba oliawo waliwo abavudde mu lwokaano. Tukyabirinze nnyo newankubadde ng'ate waliwo abeemulugunya mu kalulu kano akagenda mu maaso. Muno nno mwe muli Sanjay Tanango ono ye yalekulidde ng'agamba nti abo abasaanidde okulonda abamu batandise okuba nga ate babuzibwawo, ekiraga nti obwenkanya buyinza obutalabisibwa mu kibiina ki NRM. Ate twalabyeko nga President Museveni awabula muganda we okubanga ate ava mu lwokaano lw'okuvuganya okukiikirira Western Uganda era ku kakiiko kano akasek ng'ono nno ye Nzeire Kaguta ye yamaze okubanga ate avaamu mu race nga agamba nti President Museveni yabalungamizza babe nga ate bavaamu. President Museveni yeekwasa okuba nti ono ngeri gyali muganda we kibadde kireeseewo akavuyo nga waliwo abasuubira nti President Museveni y'omu ku abo abasalawo baani abalina okukulembera ekibiina, ye kyagamba nti si kituufu. Olwakadde nzikiriza ate nkutuuseeko mu kibiina ki National Unity Platform ng'eno nno fundraising campaign ekyagendera ddala mu maaso. Ekibiina kino kiri mu kunoonya ssente ze kinaakozesa mu kalulu ketugendamu aka 2026. We twogerera ng'ab'ekibiina ki National Unity Platform batutegeezezza nga bwe bawezezza ssente ezisoba mu kawumbi kalamba nga bannansi be bakulembeddemu eddimo lino eddene ery'okuba nga ate bazimba ekibiina kyabwe. Ye Engineer Ronald balimu ezo ng'ono yakulira okukunga oba okufundraisinga ssente zino. Yagambye nti bannayuganda bo beetegefu okuba nga ate bawagira enkyukakyuka era buli omu nti ateekayo ako k'asobola ate nga takakiddwa. Banokodde ebitundu ebimu bye basanzeemu challenges nga babeera disorganized olw'ab'ebyokwerinda. Mu bino nga mwe muri disitulikiti y'e Mubende n'ebitundu by'e Lukaya bagamba nti ab'ebyokwerinda ate bakyalemesezza enkola yaabwe eno okubanga ate etuuka bulungi, naye ne bagumya abantu nti mu buli mbeera ekibiina ki National Unity Platform kyo kyakubeerawo ate okubanga kikuŋŋaanya ako akasente bannansi oba abawagizi baakyo ke banaaba bawaddeyo okubanga ate kabayambako mu kumaamulako gavumenti gye bayita eya nnakyemalira. Wabula era abantu baavuddeyo ne bagamba nti kino nno kyandibadde nga si kikolwa kibi. NUPC gwe mulundi ogusoose okubanga ate ekola fundraising campaign eno ne mu mwaka 2020 NUP eno yali ekozeeko campaign ey'okufundraising eno eyeefaananyizaako bweti nga bweri mu kukola n'omulundi guno. Bagamba nti ne mu mawanga agakulaakulanye omuli amawanga nga America okufundraisinga kikolebwa ebibiina ebyobufuzi okubanga ate bifuna akasente akabiyisaawo mu campaigns ez'eggwanga. Wabula ne basaba nti wabeerewo obwerufu oba accountability mu kukuŋŋaanya ssente zino. Kiki kye zigenda okukola ate zibeereko ne accountability emala, si kumala abantu kuwaayo nga tebamanyi na agenda ntuufu ki ekibiina ki National Unity Platform kye zirimu kutwalira ssente zino abantu ze bali mu kubanga ate bawaayo. Criticism ekyaliwo naddala nnyo ku b'oludda ate olwa gavumenti balaga nti NUP eno efuna ssente mu ngeri etali ntuufu ate naffe nno we tuli okubanga ate tukutuusaako amawulire nga bwe binaaba bitambudde. Fundraising campaign eno twategeddeko nti ekyagendera ddala mu maaso era baba NUP kye beesibyeko nti abantu abawaayo teri gwe bakaka, buli omu awaayo okusinziira ng'obusobozi bwe buli. Ate bwe ngendako mu nsonga endala baba abakugu bawooninze ku lw'okuba nti abaana abali mu holidays oba bali mu luwummula bayisibwa bubi oba amasomero gabateekako ebintu biyitirivu ebifuuka burden okubanga ate bakola ne bwe bali mu holiday ewaka. Wenjogerera bino ng'abaana abasinga bali mu luwummula mu maka gaabwe ne bazadde baabwe. Wabula bo ate ab'ebyenjigiriza bawooninze ku abo abakyalemeza abaana ku masomero nga basoma holiday nga bagamba nti abaana okusoma holiday kirina engeri gye kitataganyamu entegeera yaabwe ey'ebintu, kibongera stress. Ekitongole ki World Health Organization ekikulira ebyobulamu
mu nsi yonna. Recommendinga nti abaana abali wansi w'emyaka 13 basaanye okufuna otulo okumala essaawa 9 ne 11, 9 to 11 hours of sleep, uninterrupted sleep, nti kibayambe okubanga ate obwongo bwabwe bubeera nga ate bukula bulungi nga bwe busaanidde okubeera nga ate bukula n'okukola busobole okukola obulungi. Ne baddamu ne bagamba nti abaana teenagers bo ate basobole okubanga bafuna 8 to 10 hours of sleep, obulamu bwabwe okusobola okubanga ate butambula bulungi. Wabula bwe twetegereza mu masomero gaffe bwe guti si bwe gubadde. Abaana babadde nga beebaka ssaawa 4 okutuuka ku 5 ez'ekiro, around 4-5, then ne bazuukuka ssaawa nga 10, ekiraga nti essaawa ezo 8 ziragirwa badde ate tebaziweza. Bano nno bagamba nti abaana obuteebaka oba obutafuna tulo tumala kibakosa nnyo, ate n'okubanga ate bayingirira holidays zino abaana lwe bagenzeeko ewaka bawummulemu, amasomero ne gabawa waaka ne bwe bali ewaka ne babanga abali mu masomero, nti kirina obulabe bwe kiteeka ku baana, muno mwe muli nga okwongera stress levels z'abaana n'okukula nga ate tebamanyi enneeyisa ya waka oba enneeyisa ya okubeera mu bantu nga tebabifuna olw'okuba nti essaawa yonna tebafuna budde buyiga byawaka babeera ate mu kusoma n'obwongo bwabwe nga always bulowooza ku bitabo, kyebagamba nti side zonna ez'omuntu ziba tezituukiddwako. Kale nno ne basaba ng'abantu abazadde nabo babeere part of this fight, babe nga ate balemesa amasomero gano agasomesa abaana mu luwummula. Kyetukubuuza naawe ali eyo oba mwanawo ali waka mu luwummula oba ate essomero lyamuzaayo libe nga ate erimukokinga. Ojja kubanga otuddamu awo wansi mu comment section, endowooza yo tujja kubanga tugiraba ne banno bajja kuba ate nga bagiraba, oba oli awo ne bekikwatako basobole okubanga bagiraba. Ate eyo bwenvaayo yo Uganda Airlines yamaze okubanga ate etuuka ku milestone yayo esoose. Bannansi ba engineer b'eggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'okukyusa engine emu ku Bombardier CRJ 900, eno nga yennyonyi y'eggwanga, emu ku ezo ennyonyi z'eggwanga Uganda ze yagula okubanga ate yongera ku investments zaayo ng'eggwanga. Banna Uganda nga ba engineers baffe bakuno ku butaka ate bakoze replacement yabadde successful nga bakyusa engine kye bakodedde munda mu ggwanga nga guno gwe gwabadde omulundi ogusooka oba ogwasoose mu byafaayo bukyanga eggwanga lyattu Uganda libeerawo. Kale nno abantu kubasinzidde okubanga ate beebaza tiimu y'aba engineers oba n'eggwanga nga bagamba nti step gye tutuuseeko nnene nnyo okubanga ate tusobola okwekolera ku mulimu omunene bwe guti. Kino kibadde kikolebwa mu ggwanga erya South Africa nga ennyonyi zino gye zitwalibwa ate okubanga spare parts endala ziteekebwako n'okukyusa ezo eziba zikaddiye. Ye Joseph Lukwago ngono ye head of line maintenance ku Uganda Airlines yakakasizza nga kino bwe kyakoleddwa bannansi bannayuganda ba engineers b'e Uganda wano ng'era obukugu bwabwe n'alaga nti tebunyoomebwa. N'agamba nti kino kiyambye nnyo okureducinga costs, nti era kijja kureducinga costs zino olw'okuba nti kati tekyaliwo ssente zeetaagisa ku transportinga ennyonyi zino okuzitwala mu South Africa ate okubanga ate bazikolera eyo n'okuzikomyawo. N'alaga ng'era bwe kigenda okwongera ku bukugu bw'aba engineers baffe wano mu ggwanga nti bajja kubanga ate bayiga engeri y'okukolamu ebintu bino nga balina skills ze bafuna olw'okuba nti ebyuma bino kati bikolebwako oba bisibibwa n'okureplacingibwa wano mu Uganda, nti abaana bannayuganda abasoma engineering eno ebeera chance y'amaanyi gye banaaba batuuseeko okubanga ate bafuna hands on practice, nti era nga ate n'eggwanga bwe reducing costs of maintenance. Ye Jennifer Bamutulachi ngono ye CEO wa Uganda Airlines yagambye nti Uganda Airlines ekyatambulira ddala bulungi, weewaawo nga bakyakolamu losses. Yagambye nti ekyo kiri chance yonna, tekiri mu ggwanga Uganda yokka. N'alaga nga embeera ya losses mu airlines nga bweri waggulu, nti airlines ezisinga tezikola magoba. Wabula n'agumya bannayuganda nti gye bujja eggwanga lyattu Uganda lijja kubanga ate lyetengeredde
mu airline eno nga agamba nti airline ejja kubanga ate yeetengeredde oba oliawo evemu ne ssente ezinayongera ate okuzimba eggwanga mu magoba geneeba ekoze. N'asekerera abo bonna abali mu kusiga ekifaananyi ekibi ekya Uganda Airlines ng'agamba nti bano tebalina mutima gwa bunnansi okwagala eggwanga lyabwe, nti tebasaanye kubanga ate boogera bubi ku airline y'eggwanga gye bamanyi bulungi nti ssente ya musolo yegifinansinga, kale nno ng'okugyogerako obubi baba beerumyanga ggwanga, nti basaanye bagyogereko obulungi esobole okufuna ekifaananyi ekirungi ne mu business world ate ebeere successful. Kyeyalaze nti already batandise okulaba ku signs eza future ennungi gy'alabamu Uganda Airlines nga yeetengeredde ate ng'ekola amagoba Uganda g'eneefunamu. Muzikiriza ate kati nkufulumyeko ebweru w'eggwanga nga wano nno eggwanga li Israel lyalumbye ate buto abahuthi abayekera bano abahuthi nga basinzira mu ggwanga erya Yemen. Israel yakarinze out air strikes ne kuba ate ebitundu byesuubira okubanga mwabaddemu abahuthi oba Houthi rebels. Israel egamba nti bahuthi kyasana nga boli mukulaba awo ku screen nebanga ate ekikuba n'ekikubira ddala ng'egamba nti eyo nno we wali bahuthi bano. Abahuthi balumba ggwanga erya Israel nga bagezaako okulwanira bannaabwe ab'e Gaza be nali nkutegezaako wano nti olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Eno y'emu ku moves Arab countries ne Arab groups zino zivaayo okukwatirako bannaffe ab'eggwanga erya Palestine mu kitundu eky'e Gaza okubanga ate nga ali Yemen amawanga g'Abarabu agamu gavuddeyo ate ne gagamba nti kuno nno yabadde aggression ya eggwanga lino li Israel ng'ate n'ekitundu ki Palestine bwe kyeyongera okubanga ate kikaaba ng'embeera si nnungi eruuyi eyo. Israel ekyalwanagana ne ba rebels bano, wabula amawulire ge tufuna gatulaga nti Benjamin Netanyahu ono ne ttiimu ye beetegefu okubanga ate basiiringa ekitundu ky'e Gaza bakizze mu mikono gyabwe ng'eggwanga ate eryetooloola ekifo kya Gaza nti ate nabo kababe nga ate bakyabulula. Awo nno y'ensonga emu gye tulowooza oba oli awo abahuthi bano gye baviiriddeyo kubanga bakwasizaako ab'e Gaza. Yo Israel ekyalemeddeko okubanga ate egamba nti eri mu kwedifendinga ate naffe tujja kubanga tukwongera amawulire mu biki ebinaaba bivudde eruuyi eyo. Nkwebaza ggwe atambudde naffe okuviira ddala wentandikidde the Mighty Global News Updates okutuuka ne dakiika eno wenjagala ate mbe nga nkusiibulira nga ate bwe nkujjukiza nti the Mighty Drive ye ekyatambulira ddala mu maaso era essaawa yonna omugenyi waffe ow'olunaku atuuka. Tovaako nze kankusiibulire wano nze Keneth Rwemirembe Rubatsimbira Weraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.